amanyiddwa nga Balamu Byalugahara era Balamu Byalugahara ono yavuddeyo n'asekerera full figure n'akaseko akannamwandu akanene nnyo oba kayite akakule ke yavuddeyo n'agamba nina kakasiza muno Lawrence abantu abamu tebanyuma kuseka naye Balamu ng'asekerera full figure n'engamba awe nakomye otegeera ate nange nayambadde ekisaati nga kyagala okufaananamu ekya Balamu naye lwakuba ye ebyo bi-t-shirt ate zinakubyemu akasaati k'amaanyi awo katunulira ddala nti kotoni yennyini awedde emirimu wansi wanetekawo ka Nike kale mbaniriza amanya yenze Kabaka Smith kabaka w'olugambo pokopoko amawulire wano mu ggwanga lya Uganda and world over katogere ku mukulu Balamu adde olutalo lw'amaanyi nnyo okuva akasente kaba promoter ekafuluma era nga kano kasitudde ebikonge eby'amaanyi okuvayo kubanga birwana era nga bigenda mu maaso kubanga biddukira ba promoter ab'enjawulo akasente ka federation wakutegedde byakagudde mu Lawrence Rwagadi bangambye yadduse takyali mu ggwanga lya Uganda essaawa zino wetwogerera ali mitala w'amayanja ali side ze Dubai olw'ensonga amu akasente kano yakakumpanya ne bakalya era bakuba akasente akawererako nno ddala awo naye ng'akusiga emawulire amawulire gali ku Balamu. Balamu yavuddeyo mu exclusive interview gye twamunoonyezaako nze n'omukulu Sir Lawrence abeera ku kamera n'atunnyonnyola ensonga lwaki full figure amuwalana lwaki full figure ayagala olwanirira bapromota abato lwaki full figure yamulemesa n'ogenda ku mukolo gw'okola ki gw'okulayira. Balamu ono ebimu ku bigambo yayogedde yagambye agenda vaayo akole charities ez'enjawulo as a give back to people abayise mu kaseera ka COVID ate nga kakoze ekikabanyigiriza nnyo so kwenjagala kutwaleko ew'omukulu amanyiddwa nga Balamu Byalugahara obeere ng'omulabako atunnyonnyole ku nsonga ze n'olutalo lugenda mu maaso ne full figure bwe tukoma tugenda kuba tugenda mu maaso n'omuli amala mangi nnyo tuvaawo tuyinza okukola kikimu kyokka subscribing nga once one Uganda okujediza bajirekere kaguta yajisobora kona mama kona mame kidongo abali bagala bakyala okutwediza batulekere kaguta yatusobora kona mama kona mame kidongo kale yo bandi jibaita Balamu bandi kati nakoya abayimbi abatamanyi kuyimba ate nga bayita bayimbi kati ndese wano nsabu kuludde bandi empya simanyi owulira gwe eno bandi yaffe empya eno bagiyita akaguta bandi yes managed by Balamu bano babaka po bamuzeeyi bagenda okuba bakinga mu video ze empya zonna enyimba zagenda okukola empya yes mwebale muli mutya leero kababongeremu akantu yoweri kaguta nyowe njaguma nawe ninjenda nawe yoweri kaguta nyowe njaguma nawe akakweta chogamu yaleta bona abashome yoweri kaguta nyowe njaguma nawe ninjenda nawe yoweri kaguta nyowe njaguma nawe ayambire abakyala yayamba bamurekwa yoweri kaguta tegeka Uganda yafe ninjenda nawe yoweri kaguta nyowe njaguma nawe chiwete kakati eno bandi yaffe eno empya bagiyita kaguta bandi babadde balina okusanyusa abantu naye olw'embeera ya program tebadde tight abayimbi bange tebayimbye naye era mubalaba bali smart okusinga bali abayimbi bamwe mwina abayimbi ababadde shabby very shabby babadde very shabby. I don't know why people are shabby naye abayimbi betubadde nabo linda kopala ogamba abayimbi babadde shabby naye DJ Mike atugambe suti yagijje Germany atugambe yagijje England kali yaze sawa meka suti zaze sawa mekezo bazi booking atanga za kulayira yabukade musanvu naye namwe mulekerawo tutawanya ebiteteeyi by'abaana abakyala abagundi abatali bano abakyala abatunda mukene mubamanyi kati ebiteteeyi by'abo abakyala abajaluwo ababa abajaluwo eri waffe Kenya tuyita abajaluwo batunda mukene batunda ebyennyanja bambala bino ebikazeeko tobimanyi we bifaanana kakati ekyobukadde omusanvu kirina kufaanana bwekiti kino ekyobukadde omusanvu kati full figure kyameka simanyi mukiwadde sente meka banyabo kiwadde nga kyameka ate gwolabye meka ate gwolabye meka etaano ate gwolabye kyameka so nze sina kyenyongerako bano bebabaddewo
tekoma kuyiba n'okujereka. No, bado bajereka bado bantu bakulu bayimba mulamwa. Bado bantu bakulu. Ogamba nti full figure Steady. Leka yogerezeko. Fe twakula emotoka gimwala wange enoonya akalulu nga muluka epambalala yatambula Western Region ne Central nga mulimu gwekola bakunonya akalulu ka muzeeyi eno yemu ku tiimu era wenabadde nekandaga nga mbagamba sagala kujja wano saagambye nti sigenda kujja naye mbadde n'emirimu emitongole gye mbadde nkola nga bwe mulaba abapipopa babadde baweereza enkuba nnyingi ng'ate aba NRM bakoze mistake ne bakwata sente ne bazuwa Bitex ageme enkuba ne bagamba oyo wa people power tufudde nenfuna nfunye amagye amapangise aba mu bbanga bakwadde obukadde 5 bibadde ku n'okusingawo kuba zisobola okuba zasinzeewo naye kati enkuba mugiraba olwo mugirabye zituuka okuba ziyiseewo n'okuyitawo ate ngenda nafuna n'akalabo ngenda funa n'ekirabo anti nkugambye eno emmotoka amadika alowooza egula senemeka nide yino amadi stika hiyo giraba motoka mekezi bado nga zina stika wetu yino amadika ogiraba yes minene nnyo webale nnyo bala abantu bagamba olwokuba sigo wategese wano okoze entondo n'otalabikako mbadde nina emirimu nze sibeera mu bafulukas bafuluka babadde bangi kuba kubana abantu bange babadde ne kaadi abaana bange babawa kaadi kwayo bandi ya muzeeyi bali babadde bafuluka olwo kaadi ezaabula mu president's office kati kaadi ez'abantu ne bawandikiramu amannya gaabwe so ate nze nange ntule mu tenti ate nabo bennyini abazze babaddemu eno tenti esembayo tebabaddemu eno esembayo kati obeera otyamu eyo tenti esembayo babadde bangi nedda sijja kwogera linnya ly'omuntu lwa nsonga kuba nze naganya okujja mu bafulukas bagamba bagala abantu 4,000 nengenza okulaba abantu bali shabe bambadde biteteyi tebikwatagana bambadde nga temuli socks nengamba I can't go for such things honestly like you don't go for such things wama kadogo nkoze ensobi wama mukira muti abachali bange steady yes steady kuliko president Museveni olina kwambala engoye eziwe ekitiibwa ngeno saati yange wogiraba kubanga kati olaba eno saati yange eno eno ey'omunda wogicomparinga eno ey'omunda ogiraba wefanana ey'omunda nnungi ne wogikyusa n'ogamba okyuse bwoti ogiraba emabiri kigambo kye kiriko timu Balaam for us anayogera for us president yes kati for us kati oba otolabye for us ate what do you want yes naye mwebale nnyo ababadde batulisindikidde enkuba tubalaze nti tetuwangula kalulu kokka n'enkuba tugiwangula mu linnya lya Yesu mukama yeebazibwe amina yeebazibwe mukama sidiwe eri Katonda mukama wafe agenda kufuga eggwanga nga mulabye n'ebibala ne kati abayimbi bammwe abalese bazze kulya amagi bakusasudde abayimbi basasudde alabika naye abadde n'emirimu emitongole enganzi oba naye tabeera mu bafuluuko oba tebamwesa nkugambye abadde n'emirimu emitongole ng'egyange nze mbadde n'emirimu gyange emitongole naye nga sitika njirina yiiyo motoka yange yino bullet proof weri ne kaadi yange mweri ne uniform mbadde njambadde wabula bafulukas bakulemeseza sagala genda bintu bino bafuluka bangi I don't want that ngate bayimbi abafuluka badde bangi different fulukas they are different people yeah different fulukas atuse n'agamba mbu abaali waggulu bonna basse kyovola batebabaddeewo ng'alinga agamba gwe ne bebe cool kati kambalage kaadi yange mpa ku kaadi lindako aliwo nogundi ayesiga mpa kaadi ejo kati kankulage kaadi yange nti eyange sizize zaabwe yange bagitayipingako ne basa ne bagitayipingako ne bateekako n'akantu nti VVIP okitegedde si zino kaadi zino ze babbye ne bawandikisaamu emikono yes si kaadi zebazibye za ordinary babatuuze eno saidi zeeno nze mbadde nakutuula eri kantu kange kakadi kange kaliko ne red kaadi eno ogiraba mma eriko ne red ogiraba red have you seen this red that means VVIP esukkulumye ku ndala zonna mistani simple as that ezabali bazibye ne bakola kya bawandisizaamu manya abantu abasinze zibaddeko peni ezabula ne kati yange baddeko ne program kati bo bakolage programu yaabwe eriwa programu oziraba mu kuyimba abadde ali hasinga ennyimba ezo mulabye ne album bulala bade baagala b'amasuuti oba ekyakulemesezza nga tolina ngoye ani kyogamba bawandiseko nti suuti kandabo babawandiseko kandabo badeseko dress code card admits one person
On the occasion marking the swearing in and inauguration ceremony of the President-elect, the President of the Republic of Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, requests the pleasure of the company of Mr. Barugahara Balamateng to inaugural ceremony of President-elect at Kololo on Wednesday. Okay? This card admits one person. So kakati simanyi wano kyekwambala bakiteseewa. Waliwo ekyokwambala. Ate n'ekirala ky'engoye. Engoye saati gye nyambala egula suuti zaabwe ze bambadde bonna basikwano bamwe. Egula zo suuti zaabwe zonna n'ezigatta n'ebiteeteeyi byabwe by'Abajaluwo. Bisatu byebiki? Ebya dola. Kati bulira bisatu ye milioni emu. Kale no t-shirt ya Seremeka. Get serious. Oba toyina milioni zo mukaaga oyinza ojambala. Oba gwe ginoonye oba ogiyinza ani aginoonye.